Lungi ali ku Munnyo nkubuuzaako nenkwebaza okubanga wasalawo okulondawo Salt TV nze Omumbejja Mazijeweriya wamu ne Rosette Kalungi kulaba naffe abakozesa olulimi olw'obubonero akadde kabeera Kamunnyo live. Tutandisa ate n'akabenje akagudde e Makerere okuliraana ettendekero lya LDC fuso bweremereddwa ate omugoba waayo okukakkana ng'etomedde abantu babiri bwe batyo ne bava mu bulamu bw'ensi eno ate 7 ne babuukawo n'ebisago. Ebyentambula bisanyaladde ku kyalo Kivu ekisangibwa Makerere okuliraana ettendekero erya Makerere erya LDC. Emmotoka ekika kya fuso namba UBJ 543 bw'esaabadde abantu abawerako oluvannyuma lw'okulemererwa omugoba waayo. Wetuukidde mu kifo kino ng'abantu bangi beebunguludde ekifo kyonna okulaba ogubadde. Mu kifo kino abantu babiri bafiiriddewo mbulaga era oluguudo lwonna lubunye omusaayi nga bafudde kubaddeko omuvuzi wa bodaboda wamu n'abadde atambuza ebigere. Okusinziira ku beerabiddeko n'agaabwe emmotoka ebadde ku misinde egya yiriyiri ebadde edda wa Kisekka bw'etyo n'esaabala abantu era ng'abakoseddwa basusse ne 7. Emmotoka neva waggulu eri fuso nga waliwo kajjaamu kangi kakutte omanyi bujjamu bw'okumakya kati mukubanga kakutte emmotoka n'egenda okukola ati okusiba kati mukugaana okusiba nyini waayo n'alwana naye ogisiba bw'ati n'egaana nejjanga erobba abantu okuva eri waggulu owa wansi naye abadde akyalimu akalamu ng'asobola okugenga amagondamu gakoze eki gaminisi abalala abadde n'ewunduza entonotono kubino nga buwulira tubofonda liyisemu ogeza ati ababodaboda babigere tebabalikirawo kubo tebabayinza kuyita wano oba wano. Ekyokubiri emookeeza ennene zandibadde sizakini ziriko obudde bwazo bwe zirina okutambula. Poliisi okuva ewandegeya etuuse n'etandika okulonda ebitundu by'abantu abakoseddwa era bodaboda nazo ne zitwalibwa. Olw'omusaayi ogubadde guyise omungi ababodaboda beekozeemu omulimu okulongoosa ekkubo. Poliisi ayogedde kabenje kano. Kigambibwa emmotoka namba UBJ 543M Isuzu Elf eremereddwa omugoba waayo Farouk Kasiko myaka 3 ng'ate ono ye nannyini w'emmotoka eno n'atomera emmotoka endala 4 nga kw'otadde ne pikipiki 4. Mu buzibu buno omugoba wa booda omu yafiiridde mu kabenje kano. Byawandru Bone ku Salt TV Omunnyo.